abagalwa balungi nga tetunagenda mu maaso mukkirize mbajjukize ku lukuŋŋaana oluliyenca olw'okucelebrate nga 15 years of FOJEM. Nkusaba mukwano gwange asobole okutuukayo obeere ng'otuukayo, nammwe abatasobole kutuukayo oba abali mu nsi z'ebweru tubasuubiza tugenda kuba tubafunira buli kimu ekijja nga kigenda mu maaso erudda eyo, era nga mu bufu bwe bumu bannange tusabire ensi yaffe. Mukwano ne woba toli ku ground ng'oli eyo wagenda kunoonya ssente, oli mitala w'amayanja, mukwano gwange abantu bo bali wano. We need to pray for our country. People are dying day and night. Ababbi bafuusa ababbi, abatemu bafuusa abatemu. People are losing their lives bannange. Nze njogera bino byonna because I'm a victim. Kyali kintuuseekoko. Nze baali banzibidde ku booda era kyali kisa kya Katonda okuzibuka amaaso nembanga nkola ki nga ntegeera nti booda gye nninye y'abatemu. Era mukwano gwange omulungi awo wennyini wensabira buli omu asabe bannange wofukamiranga ku mavivi okusaba Katonda, kubanga ffe gwe tuloopera. Ffe tetujja kuloopera gavumenti, tetujja kuloopera poliisi, tusooka kuloopera Mukama Katonda, kubanga n'abo ababbi ye yabatonda. Oyo yekka yasobola okutuyamba mu mbeera eno enzibu ennyo eri mu nsi yaffe. Bannange it's getting out of hand. Tukwatire wamu tusabire ensi yaffe ne Mukama Katonda atuyambe embeera enaabere nga agijjawo, sina kugikkakkanya wabula kugijjirawo ddala. Abo bonna abatulugunya abantu abeere nga abeekolerako, kuba yekka yasobola okubalwanisa, tewali mulala asobola kubanga abalwanisa. Olunaku luno olwaleero mbaleetedde Pastor Richard Mukisa, ono nga Ssaalongo, era nga gwe mbaleetedde olunaku leero alina obubaka bwe obunyuma. Ono mumanyi ebibyo ebibeera point blank, alina obubaka obunyuma. Azze okwogera ku gwe akola competition mu kyaki, azze okwogera ku gwe atalina faith, osaba nga byosaba naye nga toyina kukkiriza. Gwe yeetaaga mu kaseera kano, azze okukuzaamu amaanyi, azze okukubuulira nti wansi w'enjuba tewali kitasoboka mu maaso ga Mukama Katonda. Era sigenda kwogera bingi wabula nzikiriza mukuwe naawe obeere ng'omwewulirirako. Teri muntu alwanyisibwa ng'atudde wamu. Omala kubaako gy'olaga omulabe n'alengera nti wuuyo agenda. Kati ndi wano okugamba ebiro bye bino, ebiseera bye bino, oba emizimu gyagala ne bwe ginajjamu empale ojja tuuka gy'olina otuuka. Oba abaakuloga baagala oba tebaagala ojja kufumbirwa. Oba baagala oba tebaagala ojja kuzimba ennyumba. Oba baagala oba tebaagala ojja kugivuga emmotoka. Kati kakugambe na kino, oba baagala oba tebaagala ojja kuweereza Katonda. Kijja kuba bw'oba onoonyumirwa obulokole, weewale competition, beera gwe. Beera gwe. Competition okimanyi? Okuvuganya. Njagala nsiba akaviiri ngaako ono. Wangi? Njagala nange Mukama mbeere ng'ono. Kati waliwo competition ekubuza emirembe mu lugendo lw'obulokozi, ne Katonda kyakuwadde nga tokyakiraba naye ng'olaba bulabi ky'otannafuna. Nze Mukisa Richard Ssaalongo ayimiridde mu maaso go, nakkiriza Katonda kye yampa, ate neesiimira mu Katonda kye yampa. Oba oyina binene ebyo bibyo, ekyange kyekyange. Bw'onoova mu competition ojja kuwummula, owulire obulokole nga bukunyumira, otambule olugendo nga gw'osaasira n'abagujubana. Njagala abalokole tufune emirembe mu lugendo. Buli muntu sanyukira ku Yesu kyakuwadde. Sanyukako. Omuntu asobola obutakiraba mu valyu naye gwe tegeera. Oba onaajereza akantu kange nze mmanyi. Oba ka bizinesi kange bakayisaamu amaaso, nze n'okukafuna abadde Katonda. Oba obufumbo bwange bubadde bwe buti, nze n'obufuma abadde Katonda. Nze nabagamba ku mbaga yange tekwali mmere.
tekwali mmere teyaliko musumba atuwamonjulira oyo yaliko naye nga kyendiringa nakyo nze ekimanyi ewaffe nze nali kiggula luggi amma okubidde engalo zikubire ddala nze embaga netuuka omukyala bwetu ne twemagaza be ne tutuula mu maaso gammwe nga bwe tutudde be ne batuwanika ku ntebe waggulu Uzeyi natetekanye ne tufuna soda ne tunywa soda ne kakeeki buli omu nadde ewaka kyaggwa nabagamba ebiseera ebyo Katonda gyakizza tujja gikola tujja giddamu ye tujja giddamu ekyo nze Mukama yansumulula tujja giddamu okulokoka si kuziyiza bisoomooza no okulokoka tekugaana bisoomooza kulumba gamba neiba mugambe nti okulokoka tekigenda kugaana setaani kukyekingako ebyo wekuba abasinga bwe tutategera bintu ebyo abamu tutendewaliddwa mu lugendo lw'obulokozi abamu tuweddemu amaanyi mu lugendo n'omaliriza ng'omuntu agamba nogaye musumba nsabira ki kubanga ndaba ne bwe nsaba ebintu tebikola bitya tebikyuka nsabira ki bikyuka senga byali tebikyuka gwe wandibadde toli kyoli ekyo bikyuka Pastor waffe mulungi kansubire mu muwulidde era kansubire tovuddeewo nga bwe wazze ono nno azze nayogera ddala competition nze competition gyensinga okuteekerako ddala essira kubanga ffe abaana ab'obuwala ate tuli bulala gwe noolabira ddala nti oli akaviiri kasibye nawe kegoyagala okuso abamu nno mukompitinga n'abasumba bammwe omuntu nayimirira ku kituuti naye nga wamukyawa olw'ennyambala gy'ayambala because akusinga nayimirira ku kituuti naye ng'ogamba oyo talina kyaŋŋamba kwegamba nze simanyi nakumanya abaana ab'obuwala nze ekyo ffe kisinga kubeera mu ffe nga nange sejjeeko n'olabira ddala oli ng'asibye akaviiri ak'omulembe nawe n'ogenda oyagala okasibe naye n'otamanya nti tomanya yakafunya atya era byogenda okuyitamu okubanga oyagala okafune mwe tukolera ensobi so competition ezo ziveeyo because wetubeera mu kanisa tubeera family okitegeera that's another family that we found so kati tulina kwebaza Mukama Katonda atuyambe maybe oba oliawo oba olina kyeweegombye n'osaba Mukama Katonda n'alyoka kubanga akolaki n'alyoka kubanga akuyamba osobole kubanga okituuka toteekawo competition okitegedde kale mukkirize mbeere nga mbasiibulira wano olunaku olwaleero till next time bye bye